registration bw'oba manyi tonakuregisteringa emmeeza nkalu. Njagala nnyo okusomesa abantu ababuuza nti registration ya mugaso ki tubalina si bwe kiri. Waliwo abuuza naye kati registration emitwalo 3 nsasula yaki waawano tulina ensonga zaffe nga 3. 1 twagala okubalirira abantu balina bintu byenkana kifa akatale kenkana katya. Tetujja kubanga tulowooza twagala obumye 10,000 naye nga mu bantu waliyo emitwalo 5. Kyegezaako okunyonyola kitegeera. Kino tukikontrolinga tutya? Tukikontrolinga ku registration. Kuba memba ababa babuukinze ennamba zaabwe. Ne tumanya nti tulina bammemba emitwalo 6 balina obumyu buweza emitwalo 20. Kitegeeza akatale k'obumyu 4,000 tekakyamala tuprovidingewo akatale akalala. Ntegedde bulungi? So kati awo tukikola tutya? Registration. 2 abantu babbye obumyu bw'abantu. Kiyinza okuba tekinnakutuukako naye ffe tubalabye wano abakaaba nga tetunnakuteekawo kintu kya registration. Omuntu yajja n'atugamba nze bakammenya ekiyumba obumyu 3 byonna babukoze eki naye ng'ate weewuunye n'abubbya abuleeseewa tumaze n'okubugula tumuwadde ssente akoze eki agenze. Kitegeeza nti singa oyo yali abubbye yali mmemba twali tumulondoola ne tumufuna ne tumusesemya ssente za munne. Kati ne tusalawo tetukyagula bumyu nga toli mmemba. Mutegedde bulungi? Ekisinga obukulu bw'obanga ozze wano ekikufuula family member. Ekyokusatu twagala kufuuka family member. Saagala ove wano ogende olunda obumyu nga tetukumanyi. Gwe kennyini gwabaakuba ku radio mu baatulimisa baatulundisa situbitegeera. Tuli ffenna? Lunda obumyu nga tubumanyi. Kitegeeza bw'ofuuka memba omanyi ekyokukola. Ekyokuna memba yagenda okwewola ssente ezitaliimu magoba. Ne bw'obanga olina faamu erimu ebimu biri byokka ebisajja nga gwe toli memba tetujja bbugula. Oba bw'onootuuka wano tugenda kudondola 10,000 enzezi. Obanga tukola bwe tutugamba memba genda wali ku geeti ogula oli 2,000 ojje wano tuguwe emitwalo emeka. So membership kintu kikulu nnyo. Bameka nga tonnakuregisteringa naye nga weetaaga tolina woyita. Tambula mpola mpola emmeeza eri wano. Bw'olaba basituseewo ng'okola ki? Ng'ojja. Tugende mu maaso? Kati nkutta akazindalo bampita Nannyanzi Rema. Bameka nga bamanyi? Mwenna mumanyi? Mwansangawo? Mwakandaba kati? Nange neesiimye kati mwenna mmaze obbategeera. Oli John, Nakanjako, Lukiya, mmaze obbategeera. Ekyogala temulimu John muno? Nakanjako wuuno. Simumanyi kitegeeza mbategedde. So kyetugenda osomesaako olunaku olwaleero buba bukulembeze bwa South Uganda. Twagala okulaba nga buli kyalo tulinayo omukulembeze. Bw'obanga omaze ebbanga okola ebintu bigaanye, okoze bizinensi zigaanye, naye ng'onoonya bizinensi eyinza okuyisaawo, ng'onoonya bizinensi gy'oyinza okugamba nti mwenneesiziza ssente zange nkoze ntya, mbadde nsaba baako we weenyiga mu South Uganda. Bino ebintu twabitegeera, akamyu tukasomesa kubanga kampani nyingi zibadde zirina obumyu naye nga zeesigaliza zokka. Obasanga mu kitundu nga beekolamu omulimu be balunda obumyu. Ne tumanya nti omuntu oyinza okujja olunaku lumu n'osoma akamyu n'okategeera. Ate ekyokubiri tosobola kukategeera nga tokatandise. Sooka okatandike olyoke okategeere. Gwe n'obw'onojja wano n'osoma emirundi 10 nga toyingidde mu system togenda kitegeera. Kati bwe twatuula ne tugamba kino ekintu tumaze okukikozesa abantu. Abantu babalimisa mulinga ne basigaza mulinga kati bazifumbisa nga nku. Ontegedde bulungi? Ensonga yali emu nti abaamulinga tebaakola structure yaabwe kubanga buli kitundu balinaku omukulembeze we bakuŋŋaanyiza mulinga. Ontegedde bulungi? Era bw'otuuka mu bantu bagamba tobeere nga abaamulinga ng'obagamba sisobola kubanga ffe tulina structure. Twetaaga omukulembeze kyalo ku kyalo, kyalo ku kyalo. Ono omukulembeze tugenda musomesa agenda kufuna atya mu bintu bya South Uganda. Bw'obanga obadde olina by'okoze bikumenya omutima okwoyo, owulira okwoyo ebbanka zikutwala, pressure zikutta,
mbadde nsaba ekyalo ky'ovaamu kitwala olwaleero. Ezo engalo tezijja kummala kuba tonnaba kutegeera kiki kiri mu South Uganda. Twetaaga omuntu gwe tugenda okwesigisa ekyalo. Tuli ffenna? Twetaaga omuntu gwe tugenda okwesigisa ssente agenda agula obumyu bw'abantu. Mbadde nina omusajja wanazza n'ambuuzaako nanga nvudde Lwengo naye waliyo abakyala abaalima Rosemary bagamba bakole batya. Ne mugamba sooka otuule kye ŋŋenda okusomesa. Gw'oyinza okuba ng'ozze kati tonnaba kulima Rosemary, tonnaba kulunda bumyu, naye ate okyasobola okutwala ekifo eky'okubatwala bali abalunze nga tebabitegedde. Kyenkugamba yiga okukozesa ssente z'abalala, obudde bw'abalala n'obwongo bw'abalala. Gwe ssaawa zino ogenda kuyingirawo ffe tujje tumale okwanawunsinga bajja kukkiriza kuba gwalina okusayininga ssente wano. Bameka ng'okyali nange. Kati zino products bw'omala ozitwala ate ozitwala leero. Bw'oba otwala ekyalo ogenda ddi? Leero. Leero. Kati zino products bw'omala ozitwala olunaku lw'ogenda otukungira abantu gwateekawo product omusomesa aveeno tebimukwata nako wabula ogugwa gwakusomesa product nga nawe otaddeyo okutu bwe bagula bibyo. Nawe eyo bizinesi yonyini. Otegedde bulungi? Kitegeeza nti bw'atuuka wali n'asomesa ABCD n'amala n'agamba abalwadde ba lusaazi muluwa ye gwa abaatunda takkirizibwa kujja nabyo. Hello? Byebyo bibanyumidde? Nzijja ngenda balaba mmwe nja bakwasa. Zino products ziri 41 naye tulinawo products 12 nga ziruwa. Bameka nga wazosenyeza amanya abagenda kwewaayiriza nga wasenyeza amanya lwakuba mwambadde masiki ekijanjalo kiwadde kigenda kukuswaza. Tuli ffenna? Kati bw'ogenda okutunuulira abantu abasenya amannyo ku kitundu kyo maama bangi, naye nga bw'omubuuza eddagala ly'amannyo ly'osenyesa balijjawa kiki kye walima ekigendamu agamba simanyi. Kati gwe bw'ojja n'omugamba nti ffe tuleese omuddo gwe bayita mint, bino mugenda birima, bino bagenda birima. Omuddo guno bwe tugutwala tuyina bwe tugwongerako omutindo ne tujjamu eddagala ly'amannyo, ajja kuba talina option ndala kugula ddagala ddala ng'eriryo weeriri nga ye yalima omuddo. Muntegedde bulungi? Bw'okeera ku makya n'obuuza bameka n'ennyimirira wano ne mbabuuza bameka abeesiisiriza ebizigo nga bajja mwenna mugenda kuwanika. Kitegeeza eyo ye product eri nshensho eyeetaagisa nga ne bweva biweddewo ewaka omuntu abuuza nkole ntya. Bw'aba talina ojja mulaba nga azze n'akamyu ku dduuka lyo, manejala emanze ndeese akamyu tukole butter trade. Ebyo bulijjo Abannayuganda bye byetaaga service ng'oyo. Bulijjo Omunnayuganda yeetaaga kampani emubeererawo ne bw'aba nga talina. Si bwe kiri? Eno kampani gy'awagira naawe n'okola ki? Naye mwe mukimanyi nti kampani ezisinga obungi ffe abaziteekamu. Ezisinga obungi zonna ffe abaziteekamu. Ffe tetulina kye tuzifunamu. Muzimanyi sijja zoogera. Byeyo bituufu? Kati tulese kampani ng'emanyi Omunnayuganda. Kampani egenda okuwola ssente ezitaliimu magoba. Kino tugenda kikola singa nfuna ambassador ali serious. Gurupu yo tugenda giwola mu mwezi ogwo. Tugenda giwa ssente. Mutegedde bulungi? Kitegeeza nti bw'omala okutwala products zino abantu bagenda zitegeera. Ngenda kulanga ku radio, ngenda kusomesa, ngenda kuyita tutuule ffenna mu radio okunga ekyalo kyewammwe.
kyogenda okunkolera ogenda kuleka osasudde omutwalo ku kizindaalo ekyokukitundu. Kitegeeza bwe tutuula mu gundi n'ogamba nze nakanjako owenansana mbakunga mujje tusome. Nakanjako ono gwe tumanyi bituufu? Waliwo agenda okujja nga azze kakasa oba bituufu oba si bituufu. Naye bw'anaamala okujja okukakasa nti bituufu ekitimba kimulobe. Mmanyi nti waliwo abazenga bambega naye nga twabalobye edda temulina kyakola. Naye bino byonna tukola byaki? Njagala olengera bizinesi gye nkulaga. Bino byonna tuyayana tubikola lwaki? Tukolera gwe. Gwe tuli mu kukolera. Kubanga ffe sisoboka ne tugenda ewa Bujingo ne tusasula ne tusigala nga tukola. Ne twagala Abannayuganda bafune emirimu. Twagala Abannayuganda mukole ne investor nga oli wali wansi ku ground. Bw'obanga osobola okupromotinga ekintu ky'Omuchina n'Omuyindi nga tolina ky'omufunamu ate kino eky'Omunnayuganda. Sooka weebuuze. Omuyindi n'ava eri n'akola kampani wano n'akola product ate ne tugigula. Naye nga tolina ky'omufunamu. Naye nga yajja atagetinze 1000 lwo lwokka. Ng'olukumi lwe lumufudde kyali gwe lwakufunamu. Ate ono Omunnayuganda aleese eno. Raw materials tuzirima Uganda. Value Addition Center yeno wotudde wadde bagenda tugobawo. Akatale weekali. Business ogirengedde. Twetaaga ng'emmotoka yaffe bw'ebanga si otandika na bitono naye ogenda tuuka ekiseera nga buli kyalo tukuliko oguduuka semaduuka. Ontegedde bulungi? Ng'ekyalo kyonna kimanyi nti chairperson LC1 owa South Uganda ye Madamu Nakanjako. Wali wogenda okugenda. Wali wogenda okukolera. Ffe tugiyita training center. Kitegeeza mu wiiki Nakanjako wadde newankubadde olambula amaguruupu naye ate olinawo okuŋŋaanyiriza. Banga buli we tunaagendanga mu guruupu ojja kufunanga yagikulembera. Ku kyalo kimu osobola okusanga kuliko guruupu nga 30. Bw'obanga olinayo abakurepresenting eri gy'otasobola ofunayo olunaku nga bagenda kutuulanga wano bongeremu obukodyo. Bagenda somesa batya? Ontegedde bulungi? Kakitegeeza olumaliriza byonna egenda sigala nga bizinensi yo. Si ya South Uganda. Kubamu muliro otya wogenda okubanga ekyalo kikutegeera. Fe ogenda otuyitanga abantu bawana obujulizi. Tewali kizaamu maanyi nga muntu kuyimirira naawe obujulizi n'agamba nabadde nfa nga pressure zintwala. Naye omusajja yampadde akakebe ka mutwalo nateeredde dda. Ekisinga obukulu ebintu byaffe bikola. 99 babiweera obujulizi ne bamunaawakana bikola. Yensonga lwaki tutandika ne tusoosawo omusomo gwaki nga ne bw'oba okyatudde wano tukujjanjaba ogenda ogoloka wano ng'okoze ki ng'owonye. Kitegeeza nti bwe nkuweera omukebe guno ku nnusu 7 teera ku makya weeka bbaagayo. Sooka okole strategy ogambe nti olunaku olw'Emmande ngenda kulumba nju ku nju famire ku famire at least nnumba amaka 50. Kisoboka bulungi. Amakumi ameka? N'olwokubiri amakumi ameka? N'olwokusatu amakumi ameka? Obulungi bwogenda okusangayo nti kati baatutegedde ensi yonna emanyi South Uganda. Ekyo mukikkiriza. Ate nga tukyabavuga mpaka emyaka aga teri kampani egenda competinga na South Uganda. Kitegeeza nti gwe bw'osookayo ogenda okulaba omukadde agamba beba n'aba community yeffe maama nakaaba obwedda nnoonya eddagala ly'amagulu ganzita. Osanga sente azikoze ki? Weeziri. Abantu mu nnyumba balina sente naye tebalina we batuuka ku bujjanjabi. Nanga amagezi tannagafuna nti nsobola okufuna obudde n'engenda ku South Uganda ne banzijanjaba. Kitegeeza zaali zizo Katonda yaziteekateekera ggwe. Bw'ofuna bbaaga n'obeera smart bulungi, tuli ffenna beera smart bulungi, kikkirizibwa ambasada n'otandikira ne wansi w'omuti.
Abannayuganda mulina weakness emu ng'onootandika bizinesi golooza batandika na kinene. Era n'eddagala ly'ogenda otwala si kinene naye twagala kulaba. Bwe tukulaba ng'olina waaka n'ekiduuka tugenda kikkolera wali ku kitundu kyo. Ambassador, anti kati olina okuba ng'olina edduuka lya bino nga si buli wiiki mbw'ojja wano. Olina okuba ng'olina w'okuŋŋaanyiza luzimere w'abantu. Olina okuba ng'olina w'ojjanjabira obumyu akusanzeewo, keegi ejjanjaba obumyu, bino byonna birina okubeera wali ku kitundu kyo. Baani togenda biteekamu ssente, no, ssente z'ogenda otteekamu ze products z'ogenda okgenda nazo kubanga bizinensi yo. Ate oba nezifacilitatinga omusomesa za Sawo Uganda. Ebipande duuka ebyo tobyeraliikira bw'oba ng'osazeewo leero. Otegedde bulungi? Gwe nnyamba buyambi beera active. Kola ky'olina okukola. Va mu lugambo ensi edduka eri ku sipiidi. Tugenda kubanga tubawo olunaku nti lunaku bwe luti tugenda traininga nga bambasada. Kubanga lwaki osobola okusangayo ekibuuzo nga kikyalenjinga. Nga tokitegeera bulungi. Buli bwe mujja mu musomo tuba tubaseesaamu. Sente zino bazikomyawo batya gwe nga ambassador zirisiivinga otya nti ofuna akamyu bw'aba yatwala miliyoni aleese obumyu buweza miliyoni temako 30% ozirete ku kampani. Olina okuba ng'oli mwesigwa. Tulifena ab'emalaga gye muli kati ngenze ku kinyusi kyennyini. Ambassador agenda n'ebintu byeddi bameka ng'ogenda fuuka ambassador. Luli bonna baawanise kati basigaddewo. Bameka ng'oyagala tukolera ekiduuka naawe ng'ogamba nze nsobola, obwongo busobola okukola. Mwenna musobola. Kati abasobola ngenda balaba leero nga batwala ebiki. Kubanga ffe tutandikirawo, tetugamba mbu enkya na luli, tutandikirawo. Kati mbadde nkyakubalira ssente. Tulifena kati okoze strategy y'ogamba nti olw'emmande ngenda kulambula amayumba 5. Olina bbagayo wa ku mugongo olwokubiri olwokusatu. Eno product bw'ogenda buli lwa mmande buli maka n'otundayo product egi. Tulifena kitegeeza ogirinako 3,000 nze ntera okuggyako 1,000 ne ngamba lwa transport 2,000 ze zikoze eki. Kati n'ogenda wano mu maka gano n'otundayo emu olinako 2, n'ogenda wali olinayo 2, mpaka 50 homes. Tulifena times 2,000 gibeera emitwalo 10. Olwo lwa mmande lwokka. N'olwokubiri emitwalo emeka? Kisoboka. Tosobola kugamba oyinza okulambula amaka 50 ne wabulamu okufulumayo ng'olinayo products olina ssente z'okoze. Kubanga nze mbaze product change. Kitegeeza nti wano bw'otundawo akanzaali wali n'otundawo eryalusaazi wali pressure wali sukaali amaanyi g'ekikazi times amaka 50 obeera mitwalo 10. Ambassador kitegeeza w'omalirayo wiiki gibeera ssente mmeka? Emitwalo emeka? Kale ne bwe gibanga giganye ewiiki n'oyingiza emitwalo 4. Ewiiki n'oyingiza emitwalo 4. Kisoboka tekisoboka? Mbagambye saagala weeraliikirire. Ekisooka platform y'akatale weeri ze radio ze tuliko fese tugenda koowa zisasula. Ekyokubiri tugenda kusindikira omusomesa. Tulifena ekyokusatu ogenda kwefaako naawe bwotyo naye registration esooka olina okuba ng'olina ki products. Gira emitwalo 12.5. Bameka ng'ogenda gisobola. Tutandike kati. Wanika omukono 12.5 ate bw'osituka bw'ojja 12.5 tutandike. Ne koodi y'ekyalo tugikuwa kati ogenda nayo n'omusomesa tuyinza bamukuloga kati gwe n'ogera n'okunga abantu 36 Abannayuganda mukole business. Yimirira owe12.5 yimirira. Tambula mpola mpola jangu. Olwaleero
ogenda ne koodi y'ekyalo kyo. Bamekanga woli ogamba nandijagadde naye nazze teseetegese. Kale ninawo emitwalo 6 kambuukinge tebantwalako ekyalo. Bamekanga olinawo ekitundu obuukinge tebakutwalako kitundu kyo. Jangu naawe obuukinge. Mbabuulira bassebo ne bannyabo tugenda kukola naye ate kino kye kisinga obukulu. Wale bwe tunaalima ne tulunzisa abantu nga bakaaba tewali asobola kubatutuusaako tetulina kye tukoze. Tuba tetulina kye tukoze ki? Kye tukoze. Kati mwe abasigadde nga mugamba musobola naye katugende twetereeze. Genda ne foomu yo ya 222 eruwa Madamu Nakasi. Mbweyagala kubeera si aito neetegeka genda ne foomu yo gijjuze kati ya 222. Fomu mbagulidde mama. Bana tata. Madamu nasoko si mama kati. Mumpulirize madamu bwe wampuliriza na mama. Fomu eno eyogenda okujjuza bwe tumala okuwa koodi y'ekyalo ekyo bapalisha eyo taliwo omulala akkirizibwa okubeera ambasada w'ekyalo ekyo. Omala nakyo emyaka emeka econtract. Naye emyaka eyo 3 bw'oba nga tokoze ensobi tobbye bumi bw'abantu tobbye luzimiro w'abantu kubanga balala agenda najja ku luzimiro w'abantu n'amuleeta wano ffe ne tumuwa kashi ate naddala n'abagamba tebana bakunsasula esente nga ziguze products. Mukitegedde katawe ekyo kibeera kyalubeerera n'omwana n'akisikira naye okujja ng'okoze eki ensobi. Ate kinjagala mutegeere Roma tebagizimbira lunaku. Mukitegedde haliwo abantu abalala bagenda ne bateeka ku bunkenge ne bateeka ku puresha ate ye nga ne famire y'emu kyamufuukidde ekizibu omukazi n'omwana okubaliza ne mufuukira ki naye ate nze Kateeba n'ayagala nfuukira ekizibu. Ate Kateeba wagamba kirwa kintegeeza oyo ambasade yenna ennamba y'ogenda okufuna tutandika n'ewiiki ejja okutandika okubazimbira ekinyumba. Buli parish tugenda kusa ekinyumba ky'obumyeki mu maka ga ambasada. Naye tugenda kusooka tukulaba kati bwe tumala kuteeka ekinyumba ekyo obumyu obutugenda kusamu ga ambasada. Naye gama abantu bali bonna eri balina okusomera eri balina okulaba ne bakopa amagezi ne bagatwala. Ambasada oyo tugenda kumuweramu obumyu buno leeta kamikala kanene ng'akamyaka akasajja bana balina buno obuganda obunyolo obukiga ng'aleeta akakaza w'ambasada akambasada ne kalinyira kali oyo asasula 10 meka ezo zaani n'akuba ki ezo zambasada tutumubanja tugenda kubaleetera embuzi zino ennene. Ambasada naye baba nga asobola ayina ettaka kisobola kumuwa ente y'amata n'ennume. Mukitegedde obumyu buno kalina okubeera wani kasajja kaweza kilo 5 tumugula emitwalo 15 akamukamukoko kaweza kilo 7 ngameka 7. Mukitegedde kati oli aleeta kali akaganda kali nekakola katya nekakola bya mama ne taata ne batandika okubakola crossbreed. Uchamusomesa bamekuwa tekele kile kinjogerako bakama mutunure mundabe bameke emyaka yoyine n'ebirevu n'amabeere wawulabyeko nga bagala emizikiti bagala amakanisa okyalye ku myaka muno omulembe gukyuse. Omulembe guno ogutuyingiddemu gugenda kwanguyirwa omusajja n'omukyala nga mukozi ate ng'akolesa amagezi ate ng'amanyi kubala. Bw'oba oyagala gagawala okyuka n'omulembe. Omulembe guno bamwagala batumwagala n'omunayepangapanga mutya musonyi olemu yayogera bibi yabinigiriza. Omulembe guno guli mu ngalo za Sawo Uganda. Mukama agutuwadde mutwegatteko tutambule mu bulamu bweyagaza. Buli lunaku twagala omumye 10 meka musooke mulabe omwana oyo abakamera mukwateyo mulabe mumulaba oliwe kubeesukama bakulabe manuka okukola ebisaatu bya mama wo mumulaba kukyasibyeko nawe otegula bintu bingi
asibyeko ki mubiraba ebirimu olowooza byawa byaki naye tugenda kubayigiriza yimugenda kujja ebintu bino naye sibasanga katale kebusega akenateete akawalakalakawa akekalere ako kaffe twakwata tembe twemutandikire eri mutandikirewa ng'owino nekawempe kiba kintegeeza ebikola bino byolaba bino byonna ono yabadde kasasiro naye kasasiro w'abantu abalala ate bwekugaga bwaffe kasasiro w'abantu abalala ate ye bizinesi yaffe gyetuli mwenna bagenda kulunda obumyu mbasaba ekintu kimu baako akatale kwoyo kwata ayibatikulira kabeji ayibatikulira obumonde ayibatikulira lumonde eyo na mmere yaki otandika n'obumyu mmeka ogenda kumala emyezi 8 esokkerako ddala ng'olina obumyu 1000 obumyu 1,000,000 ng'olundidde wenkana ki katisoko wali wagazi ubugenda mu 10,000 tugenda kutwala kufamu alo taliwo omuntu alunda enkoko n'agagawala mundabe bulungi taliwo omuntu akola ki nakola ki okujjako atunda obwana bw'enkoko yagagawala atunda obwana bw'enkoko obutanaba kulya kati babateekawo wala ebinyuma nomulaba naye nga bizinesi amagoba bagajja ku nkoko obuki ogw'olunaku enkoko ebyokusinga omukazi n'abaana embizi ebyokusinga famire gw'olukunonya emmere y'abaana ekyakutawaanya otingenda kulisa enkoko emyezi 4 ezootamuzi ezoodamu n'ofunamu omuntu asobola okugagawala lyoku agenda kulunda akantu kali koolaba otandikira ku muddo enkuba yatoonya omuddo gwonna gujjudewo alo kyekintu kyokekyosobola kutandika n'emitwalo emeka leero gulayo akamyu kamu oba kasajja oba kalaawo oba kakazi tandikira mu kabokisi k'enyaanya tandika alo eno kampuni imala tugenda kubalambuza n'atandika n'akamya ate bakampeera bwereere ate naye akampa yali muzibe gyetuli ekintu ekirala kinkuyigiriza nga madamu lwe makomawo bw'oba oyagala kuva mu bwavu osaba obugumiikiriza abapapa tebagagawala ate bw'oyagala kugagawala oyetegeererera kyogere bw'oyagala abalala bakutegeerere bagenda kubanga bagala kuyisawo bizinesi eyaabo abayagala iseko kimugasa bw'omala kutegera nga wakamyu kazaala ku makya akawungezi kabeera n'olubuto kituufu oba akamyu bakalya oba tebakalya akamyu kalya sere oba tekalya sere kalya kalandarugo oba amalagala galumonde bw'omala kutegeera ekyo otegera ngu ekintu ekibalya tikidduba osaba obugumiikiriza ali omulala yageze n'akatwala bwe kafudde n'agamba ebintu bya sawa Uganda sigenda kubiddamu ambadde akamyu kanfudde n'abaana bafa n'abakazi n'ente zifa alwekitafu buli kintu kyonna ekiramu kikola ki naye yayekyanze nkubanga akamyu kakoze ki ate nekyakyolina okutegera alo buli muntu alina omukisa gwe ekikuluma si ekiruma nazaalawo ekikuluma si ekiruma omukazi wawabbaawo nze nakamutegera kati navuze twali muddakase musikyerabirangako omusajja najja n'agula akamyu n'agula kaki n'akalunda emyezi 7 ng'alunda akamya kagenda okuzaala kazaala kana kamu ekifo kiri eki omwana najja n'agula akamyu n'akasiba ku kagaali kati yagula akanyu n'akasiba n'akateeka mu kabokisi ya Rwenzori n'agisiba ku piki n'asimbula ng'addayo oba epiki bwe yakuba mu kinnya ng'akamyu kazaala yagula akamyu kamu yagenda kutuuka waka mu kabokisi ng'alimu omumyu 9 olunaku
kati singa oli agendera ku byoli omuze kalunze nekazikola ki ate bano bano bali ebitabo by'obutagagawala ate bo tubajja kati gwe yazze n'osoma ogenda kumusanga